Kimanyi kati mwene winter mutuli. Akasabuni mu accommodate katambula. Kafuse kabei. Jeberali straight away. Jeberali eyo kawani. Kakati soko nyinyo. Kati ngawe tuli mu winter eno. Kati abafumbo. Kati gwe tugeze olina omukyala kati babafumbo babeera mu kasabuni. Sinzira kadwa watoira mu accommodate ngitabula bakazi n'abasajja. Accommodate bira y'abasajja mukka. Ngitegeera. Ebintu bingi bakwabula kwa mamulozo. Kati akasabuni sokoleke. Ogula sabuni yennyini ogula ki? Ebintu bingi bakubanga ofudde ne ku sabuni. Kamaka bwasi bagwe mumanyi. Abaana bakuba keddo. Ono wape gwe. Keddo yennyini gwe bali. Naye wanayo ekyekiwenyawenyeza abaana bakuba dole. Dole kada ebatia. Dole bibebino bitedi beya. Abaana bakuba akaveera. Kwata akaveera ako okomugachi okalaba. Kale ngogoleka guno omugati gwe tuli ogwadde novo. Denovo akaveera ako. Nakasumula bayina experience abo bafaizo tobazanyira. Ese kiniki ya malo. So koleke. Obayira amanya. Nagwe abejewe tusoka tumirako kubejebe yali mu accommodation. Mwena wadumirako basopu mase muri bagumu. Omusajja agenda n'agamba. Mune bakera ku macha ne bapakinga wali ennyonyi. Ne bagabuli atakuba akasabuni mu Uganda yabagenda. Batono. Mbu wasigala omuntu omu ayinza nakubanze. Teyakuteeka mu. Omuntu gweyongera ali wa kitiibwa nnyo n'agamba yekka bakasola mmoge. Yekka yatakulako kaki. Naye abasigadde boolaba muneba MP. Muneba MP bakubanga amalombuuza business gyesobola okukola. Tesobola okukozesa loss. Yakasabuni. Nomala ofuna lumuzo muziriza accommodate Sunapo, Jeberali, Kawaneji, Alukuzi. Bifu bina byenkugambye. Nofuna kalumu nokasettinga bulungi n'ogula buno budole. Bwa artificial. Nopanga munga bonna. Line ofasi ati gamezi ofasi. Kati osokoleke. Olwo batogenze ate kwate ogulawo nga balina olumba olatobanga agenza okubaguza bamalaaya. Buno mudo ali yakasenyu buno budda ukali Jeberali awo kufaneke nodasa inokirira boti. Sinyo kokando besanga nnyo kubanga kali akasenyu abaana bali ebyo kuli abaana bali ettooke. Buno obudde bw'empe obu. Naye gwe. By the way life ya accommodation indala amulasta. Kozi bwenkuba mwakafaananye ebiseera. Ekituufu. Netwakubiramu emmundu lasta. Emmundu gikapa emmundu. Ebiseera bwe twakubiramu emmundu ya WBG. Ey'ekitiya eyo. Nga negwe ekyeyo kino kiraba kiri fane. Omanyi bw'oba ova e Uganda eyo ojja n'amabala n'amatanta n'ogala naye kati kaŋŋere Dubai nkole nfune sente. Omusajja najja kukwata nakukuba mu accommodation najja kutwala emafuraaka nakutwala Musafa n'agamba tuwadegedde passport gire tegiteeke wanene ebisigale saala kumayagala kunkubira mu eyongereyo oba oli awo ku site nga big ameingia sana nakugamba nagga nti gumu ebiri esatu era nakubira emiyinire. Waliwo ekiwala mwalaga olaba vidiyo eno. Waliwo ekiwala ekyo kiduka ekyatanga okujja ku site. Wajjako olusanga ebbaniya sota ebbaniya sekiseera. Ekikyajjuhira. Omukyapanga buno buntu bune. Waliwo ekiwala ekyajja kyali kiddugavu. Nga kivuga emmotoka kijjukira. Kyatusanga twaliwo ne. Kyalina mabina weega. Twaliwo ebiseera bino musajja wange balimotanga Fawuzi. N'agivugamu awo. Ekiwala ekyatuliisa omukiri. Muwalago wagwa mu bafaala. Abanaku. Ate abayonta. Ate yali amanyi. Ate eno yali amanyi ate tuli bajjuwa. Ate twali bafaala nnyo. Kubanga n'okola obulabi ku muwala ebiseera ebyo. Ng'alina n'emmotoka. Oyina ogenda onyumiza ruumu nnamba. Zigambe nakwata eruumu nnamba. N'ogikuba akalimi. Mbeera mbakuba akalimi omuwala n'ajja. Olwo ne banyumizaako emboozi ge tandegenda okuzikira nga abasajja bonna bali batta. Nga bayimiridde. Wonna bavuganga. Naye gwe obadde okimanyi nti bw'obeera mu accommodation muddirayo ddala mu mbeera y'abaana kubanga basibe. Olaba leero n'enkyabula lambwa kisiru nnyo. Twalaba ng'omukazi yajjanga ojjuka etwalinga mu Alumadi twavanga mu kampu ne tugenda mu Alumadi n'oggula ebyokulya ne muyitamu Omufiripiino omu ne mulanga balabye kabaka. Olwakawala kajja ne kasalira mu muzikiti. Aba naye abasajja baali bafa. Omuwala yagenda ofuluma nga bapataani bagobe. Gwe enaku olaba kino ekyeyo. Lasta kino ekyeyo lwakuba ebiseera ebisinga mwana abantu bamanya bulamu abantu mwe bayita naye just no bw'osanga wano omuntu mu Dubai ng'alina by'akola muveeko okusula mu accommodate sula mu bed space
ate waliwo akomoda agamba bulina okusula mu bed space asula mu akomoda. Era kuwa ensonga zange lwaki nsula mu bed space. Bed space eno omanyi olaba kino mazima gabeera amazima. Tuli bantu bakulu. Okulaba obulabi ku mukazi n'oba tolina kyamajjo kika. Ne bw'oba towebase naye. Kale kyo kyogera out of experience. Kuba oluddemu banduddemu Katonda wange. Katonda okulaba obulabi ku mukazi chance good ng'ayitawo nakamatti. Kikakkanya ku mutima gw'omusajja n'ogamba kale yakwesikoke. Sikiriza naye atulize yatulise bulabi. Naye gw'ova okuvuga ne bakutwala mu bifo ng'eddiba. Kali wanseyo muzira. Wanseyo gye basuulanga bafayiza abo boolaba. Nakweze mwemuwerako nnyo ekyokulabirako. Musajjaho nnyo. Atajjukira fayiza omusajjawo yajja mwana Reva Mbangale avuga ali ati. Nga walaba naye waliwo olunaku lumu lwenna omwana yagenda n'agamba Saalongo n'agamba naye singa abaana ebyana by'abaana byali bijirawo ne singa olaba ebyana mu kkaamu kubanga wabanga oyita ogenda ogira oti ng'olaba obupiira n'ogamba kati ate bufa abasajja Afrika obupiira ate buvaawa. Gambye abaana balina neetuusa gye beetuuse ye. Naye abapataani bano bazibu kubanga bo bangamba bagundi bakasampo. Bangamba bo bakashampo era bangamba shampo malumu tya using goze what using babakwata bano batika ne babatika obadde beesiga nzana gena ku kiiko ekyosa munana ali njawo ngate biketa tubamunene kati bamukoze nga yamusa nego musense budde obadde ozina omuntu osobola olabira ennaku n'ebisesa ewantu okitegeera osobola olabira ennaku n'ebisesa ewantu kozi muno mwana mu nsi muno bwe tutambulira era ensi bwetyo bwetambula tusanga ebirungi n'olabamu ku bibi n'olabamu ku birungi n'olabamu ku bibi okitegeera olwansaasira abantu abaleewa bwebwe osimanga ffe tuli Amerika olabaana watufunamu kokkabuku nekatuyitalo tufunamu kabuyita kandezi tekatunyigakatiteekalyakabuli naye baleeri abayita mu muntu ogovu baleka obusabuni buli mu Amerika bakakuba nokimanyi ogeze n'okugejjola akakasabuni wakavaako baŋŋamba okakoza nakyali wange aweddewo naye wenabuuliza baŋŋamba akuba nnyo sooka ojja kubuuza bafayiza bafayiza bakakuba kati fayiza alina bakyalibe balina kankuni fayiza ayinza okuba kati ya amalini omanyi fayiza obusabuni kozebwamu wakunyumiza gyoba wazira bakku waliwo omuzeyi gwendera olaba e Uganda ye yagamba taliva kasabuni musajja mukulu ali myaka 45 yagamba tekamusaba ssente tekamulumya mbu tekalumya tekagenda mu musajja akasabuni abanga muli wammira omanyi mumira batandisanga bigiji abaluka ekiseera nga baliisaako ku kigaji anabuuka omwana yagamba waliwo yakakuba nakutuka neyekutula wakakubye nnyo ngaolunaku akakuba emirundi nga 2 kati kambuuze obwagazi yabuwakankulanga kubanga balaba nnyo firimu omanyi mwana balina bigurupu bino ebidawunodinga kati olulabako ng'amangu ago ng'agira kati guloza amaanyi g'ekisajja oyo aba akyalina nasulako n'omuyindi nga wallahi nze bukyambaawo simanya waliwo omusajja asobola okulira akasabunisa omuyindi akika kati ng'asula wansi wako irasula mukatanda kamakati nga zensulwali emusajja naye ng'omusajja akafuutuka essaawa zibeeranga emu ng'ali kasabuni emu eyokumakya n'atambula mu kitundu mu 2 mu 4 nayegera nasituka nesiga bungi naye ng'olina experience nalabako nno omusajja by then twali tukola nali nkola side zenu nga